Ono ye Musa Matovu omutuuze w'Emmengo wano mu Kampala yalumiriza abasirikale ku poliisi ya Shira Road nga bw'aludde ng'akolagana nabo era nga bamuyambyeko enfunda eziwera okufuluma akaduukulu ka poliisi. Ebisigade byonna mbyogera mbimanyi yambisa naawe ku shiro y'abakazi. Okusinziira ku Matovu waliwo omusirikale wa poliisi Namirembe Evelyn ng'aludde ng'akolagana naye era nga gye buvuddeko yamukwanga emitwalo 4 egya siringi n'amuyambako okufuluma akaduukulu ka poliisi ya Shira. Ndugenda wa ssente mumanyi Namirembe emitwalo 40 era azirina azimanyi. Wabula bino byonna Namirembe abyeganye n'agamba nti omusajja ono amusibako matugambuzi kumuliisango kubanga tamulabangako. About this allegation is making of money is totally trash. Namirembe agenze mu maaso n'okwegaana kyokka tekirobedde aduumira poliisi ya Kampala n'emirirano etwala obuvanjuba Musa Nabende okutegeeza nga bw'agenda mu maaso n'okunoonyeza ku nsonga y'abasirikale abeenyigira mu kulya enguzi okuva ku bantu abalina emisango. Leero kimpadde ekifaananyi ekiraga nti olina abapoliisi bangi b'okolagana nabo era tugenda kubajjamu mpola mpola. Ebyenjogera oyambye nnyo nga essebo siyinza kukulimba era kinkoze bulungi okubuulira gwe omuntu omukulu kuba bonna nze mbadde siyina gwe neesiga. Omusajja ono ng'alina fayiro ejjudde emisango ku poliisi ya Shira ataamidde abasirikale n'agamba nti amaze ebbanga eriwera mu kaduukulu ka poliisi kyokka nga titwalibwa mu kkooti. So nga kooti weeri omuntu oba omukudde mutwale mu kkooti naye bo balina obuvunaanyizibwa obusiba omuntu wikidde. Ebyo ngo bitadde ku bbali poliisi ekyagenda mu maaso n'okufuuza baddereeva abavuga nga batamidde era nga waliwo gwe baakutte enkyaleero ng'atamidde. Hakim Mukalazi yakwatiddwa ng'avuga takisi ng'amaze kwekatankira entabaaza bakadde.